babaka bamwe zino zikaye zino ze balya zibalakidde ate bakyali tetubavaako bazikomyeewo kubanga zaffe tebajja kuzirya kyanga bazirya zino zikawe kezikaye balina ziza kati mbagamba babaka mwenna kwate ssente ze mwalya muzikomyeewo ekitali ekyo mulinde embuto okubazimba Okera nibinsangawano umanya amawulire agasukkulumya mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuse. Bitabuse mulingeri yonna. Bitabuse okuva ekibiina ekigatta abannaddiini bakyavayo ekisaba Pulezidenti Museveni akikkiriza nakyo kigaba emmere kyatandise okugaba kyokka we kyatandikidde bayombye okamala obukamazi mbwate kyaleese ebijanjaalo ebivundu biri ebikambwe ebyavunda ne biwola era babiganya okubirya ne babitwala ku erosi ne babizaayo olunaku lw'eggulo Kawempe wali walabye bamalaya kandaga balumbye emmeeya waayo mukulu Sserungi gy'ow'eddembe bagamba waliwo ssente ze baabwebwa kyokka nga baali balina ozifuna mukulu ono n'azizingamye ne zisobola okubanga ziwagamira baabadde bakambwe ennyo nga bagamba ssente zaffe tuzaagala oba si kyo ojja kutuwulira Sserungi gibakulike woyo wayayayaya katuvunya amawulire mutwala aziza abantu abalala 21 katuyingidde 106 yadde nga lulira batwakawonya 63 ebintu birayika bitabukidde ddala lockdown eyinza okuwegenda kweyongerayo wetwogerera omukugu avuddeyo n'alabula wa NBS n'agamba bw'oba ofumba ebijanjalo bya gavumenti munnange kola obukodyo buno sooka obinyuka ekiro kimu olabikemu nti nosobola obbirya enkeera obiteekemu bijja gonda mango wawalalalalala waliwo alipoota efulumye neraga nti omwaka ogujja tugenda kubeera n'abakazi ab'embuto abasukka mu miliyoni 7 ti embuto ezifuniddwa mu lockdown eno zibadde tezibangawo abantu bagenda kweyongera omulundi mugumu ate nga bangi nyaffe Uganda egenda kubeera ku kibaabu buli wakuumirwa ebisolo bali mu ttabbu kubanga emmere egenze baggwako kati waliwo amaziga gakuumirwa ku kizinga amazzi galumbye ate n'ebyokulya bigaweddeko bebasobola okubanga munnange baliisa amazike gano babadde bagaliisa ebintu ng'omuli ebibala ennaanansi n'effene n'ebirala naye kati bagawa kawunga buli lunaku gatandise okwekandaga kuba tegakaagala wayawoye bintu bingi ebigenda okukyuka kati abaana abagenda ku masomero banne bagenda bawanga baasi gavumenti nga n'essaawa mpozi abaana ze bagenda okusomera n'okuviirayo munezijja kuba zezimu okwekendeza ku trafiki wetwogerera abaana abasomero ewala munnange ng'omanya obeera wano kumpi bigenda kukyuka essomero eriri okumpi ne woobeera we mujjo okusomera nga wawalalalalala ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kirabudde ensi yonna ne kibagamba nti bane muveemu mu malala mulekerawo okulooza ebintu byakuliisa bijanjaalo ekirwadde kya covid tekisobola kugenda mu kadde kano kikyali mu nsi eno okumala ebbanga ddene ate abantu bangi bakyafa n'okusinga abakafa ab'ekitongole ky'amakomera bavuddeyo ne balajana ne bagamba bannanga omuwendo gulinnya buli kadde abantu abakwatibwa nga bamenya ebiragiro biri ebyasibwawo ku nsonga ya kafiyu okusobola okubanga mwekuuma ekirwadde mbimenya ne babasiba kakati bajeti yeetaaga okulinnyisako basobola okubanga babaliisa ssente zigenda vaawa bannange wayowe
kati nno tukyali ku ebyo omuyimbi waffe gwe mmanyi obulungi era omukubi w'ennyimba eyagula obuvuyo ennaku ezo era covid yamutaase omanyi obulungi mpozi Daddy Andre yeyawaddeyo akawunga eri bannaffe abali e Busia kwogata ne bunnaffe gwe bayita navyo naye yawaddeyo eri babawunsa kati nate wala wasitudde enkundi be balina obulemu nabo baagala mmere wawalalalalala amazike gye gakuumira ku kizinga amazzi galumbyeyo ate nga nabagakuuma bagamba tebakyalina bintu byesobola okubanga bagaliisa bye gamanyira kakati bagawa kawunga ate geekanda gabo gawa kawunga gagira ekitole kyakawunga gyokawadde ne gaagala okikubanga geekandaga tegamanyira tuli mu lutalo amaziga ago bantu kubanga gagamba wali bateekawo sengenge abeerako amasanyalaze kati amasanyalaze gaavaako naye nago gagezesaako ganaatera amazike gali 98% negakanyuka 98% mujja kakati awaliwo obuzibu amazzi gajjudde n'abalambuzi tebalina ebyokulya biweddeyo naye bannange covid ono nga amaze okuba ekoona ati ng'agenze tulina ebizibu bye tugenda okulwanagana nabyo bingi kyokka ate ntiddemu oyogera ku ekyo mpuliddewo gundi lipooti efulumye nti eno endwadde yakubeerawo bwe bagamba World Health Organization egambye si yakuvaawo banaye mugezeeko okulaba temuggulawo muleke muti mumala kumalawo ku bulwadde buno naye vaccine gye tuyalindire waliwo gwe nalabye muna-Uganda oba yafulumiza oba testing kit oba nga bakutestinga mu a few minutes oba bategedde oli mulwadde oba toli mulwadde kati omununuza ali omu anigogamba sipiika Rebecca Kadaga alete profesa we oli profesa yatugamba eddagala lireeta mu wiikisi 2 zitambula muganda sebo bwoba byoleta byamakulu ogirako ng'ekitereke nedda sebo bakupangisiza n'ennyonyi eyiyo egende munone profesa yagamba mu wiikisi 2 eddagala liri wano yasoose oddikola iwaffe naye nga batulinda vaccine eri lwaki ne bahabalise tubagamba nabo bagezeeko batabuleyo ku ddagala ogamba abo abahabalist ngani ate tetujja kumenya ani tetubalina awana batabula eddagala ly'obutonde ebintu bino tuba tukola ebintu ebiri siriya nabo bagezeeko mu nfutyanse profesawo naawe genda ne maama we n'amagezi ategeere omusiru asiwa yeddala